أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القائل إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. abatulaba abalungi twebaza okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu okutuusa olunaku luno olwaleero nga bannayuganda bafundikidde ekisanja kyabwe ekyabasalirwa ekya lockdown. Tusaba okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atabeere nga atuggulira gye tubadde, abaana b'amasomero baddeyo ku masomero, abakozi baddeyo mu zaakeedi zaabwe mu maduuka gaabwe, buli kyaggalwa kibeere nga kiggulwa, masajidu zibeere nga ziggulwawo. Abaddu sheitaani ebadde basazeeko. Sheitaani kyeyasookerako ddala kwe kubeera nti efundikira efunzafunza kye bayita ibadaati. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali ateekateeka esswala nga Allah bwe yagimusomesa yagamba muliraanyisiganye ebigere ku kigere ku kigere. Sheitaani bwe yajja kyeyasooka okukuba social distance. Naam, yokwata mu ngalo kuyiwa mazambi teri. Endwadde nejjanga bwetyo ezze kukola separation. Netusaba Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyekiri akitumalirewo, mirembe gikomewo mu nsi, gikomewo mu nsi gibukaane. Olwaleero ate era tubajjidde ne hadithi al-Qudus. Hadithi al-Qudus liba ssomo eryo nga lya hadith Nabbi sallallahu alayhi wasallama ezo ze yajja Jibril ze yamuleeteranga nga si aya za Qur'ani zitibwa hadith al-Qudus. Eroga olaba nga riwaya eraga an rabbihi azza wa jalla qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam an rabbihi azza wa jalla. Hadith al-Qudus betu beba etandika ko tujimanyira. Wakitiba Allah agamba nti ya ibn Adam, owange mutabani wa Adam, ya unnida nga bono singana mu Qur'ani nyingi, ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza kutiba alaykumus siyam, Allah bela tulalikako okusiiba. Wajaa ya ayuhan nas, ngulu Allah tukodde ffenna bakatuliki baprotestanti basiramu n'amadiyani amalala. Ya ayuhan nas abange mu abantu. Kati wano wakitiba Allah yajja n'akola nti ya ibn Adam, ulire nkowoola eyo, wange mutabani wa Adam, oli mukyala oli mwami. Ya ibn Adam, owange mutabani wa Adam. Ejja kusingana nti abakaafu tebatuuma Adam, baba mutumi baba buzaabuza. Kitegeeza nti omuntu yasooka ku nsi yali Adam. Bwe kibanga Adam yasooka ku nsi, baani abatuuma Adam? Kyebuuze wewe ansa. Wakitiba Allah agambye ata khalaktuka liibadati fala tal'ab, owange muddu wange mutabani wa Adam nakutonda lwa kunsinza. Papa senkulu lwaki nakutonda? Liibadati, kubeera nti onsinza. Fala tal'ab, tuzanya. Ne kati tunulira ebisinza okutwala paati ennene ku bulamu bw'omuntu mizannyo. Arsenal versus Manchester, ejiye Bulaaya nojja kujja wano, genda ku cricket, genda. Boveeyo nojja ku ludo, boveeyo emizannyo gitujjuddemu. Fala talab, tugeza n'ozannyira mu budde. Obudde bwe tulina ab'ebitiibwa butono nnyo. Law kuntum ta'lamun, singa tubadde tumanyi. Lwaki butono? Nti ebiseera myezi 9 twagimala mu lubuto lw'abanyaffe, ne batuwa ebbanga ery'okweteekerateekeramu myaka 15. Wetegeke myaka 15 on your marks get set. Nga set gy'ogendako subhanallah kusimbula nti go
fayiro y'okuggulwawo kuwandiika birungi na bibi eriyo okubalibwa nga feezi eno gy'olimu teyeetaaga muzannyo gy'ogenda okukoleramu ebigenda okukutaasa mu feezi ezibbiri. Feezi esooka hayatul barzakhi bwe bulamu bwa kabbuli, feezi ey'okubiri bwe bulamu oluvannyuma lw'okuzuukira, minzaani weeri, kuyita ku siraata, baliro. Allahu akbar, Allahu akbar. Bantu bazuukirire mu mitendera nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagitegeeza omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'agitemaatema. Ababbi b'ettaka bibanja, Allah nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti yenna anabba makulu ga hadith, yenna alyazaamanya muganda we shibura luta bwe ruti ne balukuba ku ttaka, hadith eraga nti lugenda kusalibwa ng'abasala keeki okukka wansi nga bw'osala omugaati toosi. Subhanallah, toosi tuwika lugenda kuwanikibwa fi unkihi mu nsingo y'omuddu oyo, mu nsingo y'omuddu. Subhanallah, kiki? Yabba ettaka. Kati teebereza ababba poloti, teebereza ababba mayiro, babbe mubbe mujja bisinkana mu maaso ga Allah. Feezi bbiri tulina ozisinkana. Baganda baffe bamaze okusinkana feezi esooka ey'obulamu bwa kabbuli. Kasita obuyingira ng'omanya feezi esooka ogenda kwanjula by'obadde okola mu birungi n'ebibi, oyitawo ogende mu jjana oba bigaanyi muliro. Buno obulamu hakuna mchezo, kisanja hakuna mchezo, badde mu lockdown. Qur'ani ogisomye kyenkana ki? Sunna era zikuyiseeko ng'oli ku TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aballa mwasetinga dda bino ebisaniya oyawa kulaba emikutu 300. Kalla wallah tosobola giraba. Emikutu 3 egyo gy'osasula simanyi ku kiswaniya simanyi ku kisaniya. Allahu akbar. Duniya etumalira mu bwerere jamaani, tumalira mu bwerere tetujja kumalako. Wal awla kisingako obulungi tweyambisa akaseera kano nga Allah bw'atubbiddeko nti khalaqtuka liibadati fala talab. Muddu wange nakutonda kunsinza togeza n'ozannya, n'akuwa okusijeni wa bwerere, otuloto tugula webakira bwerere, buli kimu bwerere. Bano abakulu b'amatwale be bajja okuba nti bajja babasibako emisolo gino, wano misolo, kulaba TV misolo, amazzi misolo, okuyingira wano misolo, nenga bya Allah subhanahu wa ta'ala ettaka lya Allah free of charge ya bwerere. N'abawe emigga amazzi ga bwerere, n'abatonyeseza okuva mu amazzi mu ggulu ga bwerere, ensulo zikulukuta tezikalira ga bwerere. Subhanallah, we Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda lwa kumusinza. Fala talabu, togeza n'ozannya mizannyo, tujejjemu tugisenguke mpolampola tusinkane ekyatutondesa. Kyatutondesa ibada kwe kuleta adhikari z'okumakya n'ez'olweggulo n'okulaba nga otaayiza buli ibada gy'osobola. Kati gwe omusajja ayina ensimbi nga Allah akugaziiriza enfunayo, n'olima bulungi nnyo ensuku z'amatooke, lwaki totemamu olutema nga lwakugabira ku kyalo kyo? Temamu olutema nga lwakugabira kyalo kyo. Natunulira omusajja ng'afudde, baali bamuyita muliro, ng'awangalira mu kikubo wali. Lunaku lwe yafa abantu abasinga okukaaba badde bamulya mu ngalo, ninga bawa lipooti nti buli lunaku bwe ruti abadde ajja n'agaba nga tayisa ku muntu, ngera bakimayidde nti olunaku olw'essande ajja ne bapaakinga n'agaba miliyoni ze nga 4 plus nga zo zimanyikiddwa buli lwa Sande, n'olwaliro bakyamwogerako. Ebyo bigenda okusinkana omuntu byagenda okusinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fala talab, togeza n'ozannya, tegeka buli ekyo Allah kyonna kyakuwadde okoleremu ibada. Allah kyagamba nti wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah, noonyamu ebyo Allah byakuwadde daral akhirah, ennyumba ey'enkomerero. Akuwadde ilmu, ginoonyemu akhirah. Akuwadde sente, zinoonyemu akhirah. Akuwadde magezi, ganoonyemu akhirah. Mbadde ku mukutu olwaliro nga mukadde wafa nnyonnyola omu ku bakenkufu nti togeza n'okanga omwana wo nti bwe batofunye first grade ebyo bijja kuba bibi. Omwana yaviiriddemu mu ggwanga lino okuba nti yeetuga lwamusomesa we kumujeeja.
ate nga teyagudde nagenza okulanga makisi zafunye zigenda mujejesa ne yetuga. Musajja abuziza ekibuuzo nti okusamba omupiira basaba qualifications ki? Wallahi nga answer tewali. Ojja kwesingana nga abasajja abasinga okukola design z'amayumba ba P7 senior 1 yakomaawo n'agenda n'aluka omulimu gw'omutwe n'agusoma n'agukuguka nga betudde eno talina na bbaluwa ya campus n'aleeta ebyokulabirako bingi. Abasajja abayunga amasannyalaze, abasajja abayunga waya z'amazzi, abasajja abasinga obungi babyeyungiddeko awo gena okwesingana nga byeyungiddeko mu kamooli ng'ate yabasinga okuba kafulu. Ngono yabisomera mu bitabo tebiriiyo. Idhan ojja kwesingana nti ensi wakitiibwa Allah agiwa oyo gw'aba ayagadde n'oyo amujeemedde, agiwa abamugondedde n'abamujeemera. Ensi tekwemazaamu. Fala talab togeza n'ogizannyirako. Bw'ogizannyirako oyonoonye ebiseera ebya feezi bbiri, feezi ya hayatul barzakhi, bulamu bwa kabbuli n'obulamu bwa akhira, ojja kuba obwonoonye. Hadithi al-Qudusi gye tuliko ab'ebitiibwa, gwe tunulira buli muzannyo ogukuli mu bwongo. Bw'onyiga bw'ote eppeesa lya TV osibira ku mipiira, bw'onyiga bw'ote eppeesa lya TV osibira ku Star Life, osibira ku ani emikutu egiriko emizannyo, La Liga ani. Allahu akbar. Fala talab tuzannyira mu budde, simu n'ogimalako ebiseera ng'oli ku Facebook osindika osika. Tubeereko akaseera naye ng'ebiseera byaffe ebisinga obungi tubiwe feezi bbiri, hayatul barzakhi bulamu bwa kabbuli wa hayatu al akhira n'obulamu bw'ebbaliro, imma al janna aw an-nar. Allah akusalire wa kutwala mu muliro oba jjana. Hadithi al-Qudusi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'addamu n'atutegeeza nti wekitiibwa Allah agamba nti waqasamtu laka rizquka fala tata'ab, muddu wange nakuteekerateekera dda riziki nenjigabanya, fala tata'ab teweekoya ng'otawaana nnyo, tawaana ekisaanidde. Teekawo asibaabu ezisobola okuleeta rizaki, ezireeta riziki. Teekawo ensonga, teekawo mudaala, teekeko bizinesi, teekawo kyosobodde. Fala tata'ab teweekoya olw'ensonga nti wakitiibwa Allah yateekateeka ensi eno byonna ebinaagibaako nga tannatonda ggulu nansi emyaka 5,000. Hadithi bwetu betutegeeza ng'omubaka atutegeeza sallallahu alaihi wasallama nti nateekateeka ebigenda okuba ku nsi byonna nga sinnatonda nsi na ggulu emyaka 5,000. Kyakugamba nti waqasamtu laka rizquka, tabani wa Adamu nakuteekerateekera ebyokugabirirwa kwo. Naam, fala tata'ab tutawaana, tokoowa nnyo kikutuse, teweemenya. Kale ekibuzo ekinene ngamba nti tukole nnyo ekisaanidde, naye toggwamu n'okuba nti emirimu gy'edduniya gikuyiseeko esswala. Teweekutula nnyo, muntu omusingana nga alafubana swala etuuse bamugamu n'esswala etuuse naga nti tukyali mu riziki, tukyayiriba. Ku dduniya n'akhira ki ekisinga? Wala al-akhiratu khairu laka min al-ula. Kubiriza nga nkulaga nti enkomerero yesinga edduniya. Iriba ekisaanidde, swala bwetuuka yimiriza. Naam, abagenda Makka mbiraba adhaani olutuuka abasajja bafubutuka bufutusi mu maduuka eri abasinga obugagga. Gende Dubai baganda baffe gye basuubula, musajja bamala subuhi ne baleeta adhikaali ne baddayo ne beebaka. Bw'ojja ssaawa 3-4 tolina bw'ogenda kugula bintu, bajja zigenda mu 6 ne bakolako essaawa 1.5 dhuhuri nebayita ne bagenda. Bw'ojja mu 7 tolina bw'ogenda kugula 8. Bwe bagenda bwe bati mu dhuhuri kwe kulya ebyemisana ate ne bawummulamu ne kairuula. Allahu akbar. Abamu bajja asiri ewedde, abalala ne bakomawo ku 9 ne bakolayo essaawa 1. Teri abasinga bugagga banna Dubai. Idhan Allah yabiteekateeka fala tata'ab. Kati weebuuze nti wajja naki? Kyekibuzo ekisooka bw'olejja mu nsi. Ekyokubiri osuubira kugenda naki? Ebibuuzo bibiri bonna bibuuzizza n'obiteeka ku minzaani ojja kulaba nga mu butuufu akhira yeetaaga okuwa obudde n'amagezi. Ofeeyo nnyo kubanga
abasajja bawangaala emyaka gye gimu gye tuwangaala Allah yabawejjana ku mwaliro gw'ensi kwe tuli kwe baali enjuba gye twota gye baayota twawukana bwawukanye mu mawanga mwe baali naye ng'omwaliro nsi kwe twali kwe tuli nabo kwe baali wajja naki zero ogenda naki zero kati menyeka nnyo ne dduniya batuuka okulangira nti mbutuufu kasiwuukira alese emmaali bagikungirizaamu awo akaseera abatwazi ne batwala bo tebabula Allah abaleeta ne bagisombasomba khalas neggwaawo malayika ne zikutegeeza emagombe nti biwatakabanira emyaka gyo n'obiwa obudde obuwanvu akhera n'otagifaako bimaze okuggwaawo nga n'abamu besse abalala bali ku malogo beeroga lwa maali gye waleka kola ekisaanidde totawaana nnyo wakitiibwa Allah yagabanya ddala rizikyo fala tatab teweekutula okutuuka okumenyeka n'ogandi baninzi nfiirawo ate nakino ate nakiri ate nakino fine tubeereko ekigero kye twepimira era obeeremu muli okumatira nti wakitiibwa Allah yangabirira dda kati ekibuuzo ekinene ku point eno yennyini bw'oba okkiriza nti Allah yagabanya ddala rizikyo totawaane nnyo ennaku ze tumaze 40+ obadde okola hansi ogiina nti ambadde sikola motoka eri mu parking yayo mu galagi n'ebisumuluzo ewabisa wa akhiri daawaana mpaka olwaleero abamu butokosa n'ozza mu lujja n'oyingiza naye ng'obadde tokola maa dhalika ng'obadde olya riziki Allah abadde agireeta min haithu la tahtasib obadde togisuubirira abamu batuwadde ne ripoota tusaba Allah ateeke ebbaraka mu byenfuna byabwe nti akakadde akaali ku ssimu covid agenze okuggwako nga kwekali ningalaba wano Allah aleesi na wano n'aleeta so nga wali subidde nti alhamdulillah nagenda mu covid n'akakadde kayinza okummala ku famire gye nnina nyala Allah bwakakubikkiridde n'akakukuumirako notuuka okumalako covid ng'akakadde kakyaliko bampadde ripooti ninga nti alhamdulillahi rabbil alamin Allah yagabanya ddala riziki y'omuddu tekisaanidde kubeera nti fala tataab teweekutula nnyo fala tataab tomenyeke nnyo kutuuka okuba nti ogwamu essuubi eriteekateeka akhira fala tataab teweemenya ensonga eyokusatu wakitiibwa Allah gyaleeta mu hadithi al-Qudus n'agamba nti fa inni radita bima qasamtu laka bonoba osiimye ebyo Allah byakugabirira n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin Allah yatugabiridde mu covid fa inni radita bonoba osiimye bima qasamtuhu laka ebyo Allah byakugabirira siimako Allah yagala tusiime akuwadde ekyenkya alhamdulillah naku lwakuna n'osiibako noga nti nsuubira empeera ennene mu maaso g'ekitiibwa Allah agamba nti bw'onoosiima ebyo byenkugabirira arhaltu kalbaka wa badanaka ngenda kutebenkeza omutima gwo n'omubiri gwo ekyo kikulu abantu bayina naye olw'okuba si bamativu n'ekyo Allah kyabagabirira si batebenkevu ba mibiri na mitima n'omusiŋŋaana ng'omuwalimu amusaazizza ebbanga lyonna okuva lwe baalabagana mu kibuga tasobodde kukuba kasimu ke mu covid sente ziri ku akawunti zitudde simutebenkevu simumativu mwalimu n'olema n'omusindikira akasawo k'omuceere alyeko mu covid yenna atuuse kuggwako kati bona omusinkana ng'omugamba nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imaamu wange gwe salaamu kitegeeza ki mirembe gweyagaliza emirembe obadde olaba endyaye n'ebimufaako mu kiyungu kitegeeza nti abaddu si bamativu n'ekyo Allah kyabagabirira ebiri ku akawunti baluukaluuka Allahu akbar Allah agambye nti fa in radita bima kasamtuhu laka muddu wange bw'onoosiima ebyo byenkugabirira noga nti alhamdulillah Allah kino kyansaliddewo leero kino bwati bwageze kino bwati bwangabiridde arhaltu kalbaka ngenda kutebenkeza omutima gwo wa badanaka n'omubiri gwo wa kunta indi mahmuda ate obeere gyendi nga mutuufu otenderezebwa malayika zikwogerako naam wakitiibwa Allah akwogerako eri bamalayika ne babanga bakusabirako eri Allah mahmuda makulu ng'osuutibwa bwani asuutibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala malayika nga zikusuuta mu maaso ga Allah nti olina omuddu ya Allah muddu wasiima ebyo bwewamugabirira fa in radita bima kasamtuhu laka muddu wange bw'onoosiima ebyo byenkugabirira arahtu kalbaka ngenda kutebenkeza raha mutima gwo gubeere n'emirembe wa badanaka n'omubiri gutebenkera alhamdulillah
wa kuntu indi mahmuda agamba nti fa izzati ndayira ekitiibwa kyange wa jalali n'obugulumivu bwange la usallitanna alayka dunya singa kinakulemerera kino nobiranga gwe toli mu abo abasiima kiri Allah kyaleese onobiranga tosiima ebyo byakugabirira omutima gwo tagenda gutebenkeza bino bye bigenda okujja bonobanga tosiima Allah byakugabirira era eri abatannaba kusiima kaseera kano Allah katugabiridde aka covid-19 atusalira mu mayumba gaffe tusiibidde mu mayumba gaffe idi ne tugisalira mu mayumba gaffe eri abaddu abatannaba kusiima Allah abagabiridde eri abaddu abataasaze ninga ayinako emitwalo 4 ku ssimu mpaka olwaleero simu mativu kati Allah n'omugamba kinga udhiya yayise Allahu akbar ngoyina emitwalo 4 ku ssimu tewasaze fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulira Allah kyakusuubiza olw'okuba toli mutebenkevu n'ebyo byakugabirira ulira Allah byagamba fa wa izzati wa jalali ndayira ekitiibwa kyange n'obugulumivu bwange la usallitanna alayka dunya ngenda kukuteera eddunya tarukudu fiha raqda alwahshi oberenga weetoolola muyo nga bolaba ensolo bebagisiba ku muguwa nga yeetoolola bweti awo geegi y'omuguwa gye bagisibiddeko kwejja okwetoololera bweti nawe Allah bw'atyo bajja okwetoolooza ayinza okusibira omuguwa gwo Uganda China n'agukusibira awo ne weetoolola Uganda China Uganda China Uganda China nga tarukudu fiha raqda alwahshi fi lbarriya nga bolaba ensolo bagisibye ku ttale nga yeetoololerawo mu geegi y'omuguwa gye bagisibiddeko tesukkawo thumma la yakunu laka fiha illa ma kasamtu laka wa kuntu indi madhmuma era ulira bino Allah byakutegeeza gwatasiima Allah byakugabirira naam Allah agambye ndayira ekitiibwa kyange n'obugulumivu bwange ngenda kukuteera eddunya oberenga weetoololera muyo ekigero ky'anaabasazeewo ng'enteeri bwe bagisibidde omuguwa ayinza okusalawo weetoolole mu Uganda mu court nga tojja kufuluma ggwanga lya Uganda n'agamba nti nga bolaba ensolo bwe yeetoolera ku muguwa gwayo gwe bagisibidde thumma la yakunu laka fiha illa ma qasamtu laka wabula ate tojja kufuna illa ma qasamtu laka kujjako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakugabirira kiri kyeyasazeewo wa qasamtu laka rizquka fala tata'ab nakugabirira ddala riziki ebyokugabirira kutotawaana agamba nti wa kuntu indi madhmuma ate obeere gyendi ng'ovumirirwa malayika bakuvumirira Allah ino omuddu wo fulani ninga tamatira daba sente ziri ku akawunti daba famire ya daba abooluganda bwatabayambye kale ono abakubanga yamuwaddeyo bukadde 5 yali badde atandika ekyokukola ate noono n'asitula ku banne sente zonna zitadde ku akawunti bamalayika bamuvumirira balaba ekiri ku akawunti balaba omutima gumuli mu bbanga aluukaluuka zino apartment azimbye simu mativu ataddewo zino simu mativu atadde egindi apartment simu mativu aguze ebirooli simu mativu bumusinkana bwoti yasooka okwesooka ebizibu Allahu akbar gino emisolo gye batutaddeko Allahu akbar abapangisa tebasasula kivamu nga ne Allah abagamba temusasula kyayogedde ku lulimi fa hakkati ne kikakata lekerawo kaaba Allah abimanyi era yabiteekateeka dde okubikuwa nga yagala osituke obeereko bwositula nifa yawailana nga zitusanze okubeera nti abaddu embeera gye balimu si bamativu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabawa n'osingana omuddu nga Allah amuwadde ensimbi ez'abantu ba famire ye Allahu akbar ezitayogerekeka maadhalika nga tabayambye kikyogenda okusinkanewo Allah subhanahu wa ta'ala muddu gwandaba bampuliriza tugamba nedda weerwaneko obeere mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abeerwanako era abafaayo okulaba nti batuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'abasiimi ojja kwesiŋŋaana nti omuddu yalisabye kye bayita du'aau al-yawm edduwa y'olunaku walaga nti Allahumma ya man taqulu li shay'in kun fayakun Allahumma ya man taqulu li shay'in kun fayakun owange gwe omulezi wange ayina obusobozi obwekyo kyaba yagadde kibe agamba kun fayakun olaba nti amaanyi ago manene Allahu akbar agamba nti as'aluka nkusaba ekitiibwa Allah bi'azmatika n'obugulumivu bwo wa qudratika n'okugerako an taqulu likulli ma tamannaitu min khairi an yakuna kama wange
nze mbadde nsaba kibeerenga buli kyenneegomba mu birungi kiba, buli kyenneegomba mu birungi ya Allah nkusaba kibe, saba nkole ku hijja Allah ogenda okera ku makyanga kibadde, saba onteerewo kino Allah ng'akikuteerawo. Allahumma arini ajaiba sanaika, Allah wange nkusaba ondage ebyewuunyisa by'okuteekawo ko by'oba otaddewo fi istijabati duai, kubeera nti oyanukula okusaba kwange. Wa arini lutfika, mukama wange era ondage lutfika obukwata mpolaabu, wa rahmatika n'okusaasirako fi qadai hawaiji mu kumala ebyetaago byange. Wa arini, mukama wange era ondage karamaka wa kudratika, okugabako n'okusalawooko ma tualliku bihi kalbi, ebyo ebiwanisiza omutima gwange. Mutima gwange gwewanise ku lwakino, mutima gwange gwewanise ku lwakino, ebyo nabo bobitunulidde, saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga abikumalirawo. Abadde emitima gibeewanise ku lw'abaana eri abatalina zadde, abadde emitima gibeewanise ku lwa riziki kugaziwa, kiri ku likodi nga omuddu buli Allah lwamugaziriza ebyenfuna memory zikyuka, sheitaani ekyusa memory y'abaddu kasita riziki egaziwa. Buli akonkono ewuwe amanya nti mwetaavu, era face zikyuka, entunula nolaba nga atunulanga eyenyinyimba abantu olwokuba Allah amugabiridde riziki. Aba family n'abeekutulako tayagala kumanya, so nga Allah amuwadde riziki y'abantu ba family bali nga balinamu hakki yaabwe. Allah yabyogerako dda mu Qur'ani, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrumi, mu nsimbi Allah z'abawadde haqqun ma'lum, mulimu omutemo ogumanyikiddwa. Lisail, era yakonkonye ku mulyango n'asaba nti mukama wange mbadde nakiŋŋamba. Wal mahrum, n'oyo atasabye ng'amaaso go gakulaga bulazi nti mu famire yaffe nina mugundi, enfuna ye ntono nnyo, yeetaaga okuyambako. Tolinda kukonkona, gwe kenyini situka mutwalira akateretebbwa, gwe munnange ebigere bino bizze gy'oli, onsonyiwa okulwawo okujja. Edduniya etuwuba naye obukadde bwo butaano, tandikamu ebyenkulaakulana, olunde ku nkoko, olime ku mmere esobola okuvaamu kasente, tetenkanya obulamu, tulabe nga alhamdulillah abaana baffe babeera bulungi. Duwa ki z'osuubira okuva mu muganda woyo? Duwa ki z'osuubira okuva mu famire nga buli omu ogenza omukwatako? Naye musitula za apaatimenti eno neggwa, n'ositula endala eno neggwa, n'ositula endala eno neggwa. Buli kaseera olina hammu wagammu, Allah akuteeredde ensi, tosobola kumatiramuyo. Singa Allah yusallitu alaika dunya, singa anaakuteera ensi, Allahu akbar, ojja kulaba nga olinga yakatandika okusuubula atayinaawo. Kibala nga abaddu batuuka okufa ne batubulira ensimbi zalese, subhanallah, nga tunyenya bunyenye mutwe tuga nti subhanallah, alese ensimbi ezifaanana bwe zityo nga tazigabidde ku bafamire ye. Mugagga omu yafa, ne batulaga mu kisaakaate kye nga mujjudde emmotoka, ne tuga nti mugagga nga ayina emmotoka nyingi, nti ezo zonna zolabaawo yawola abantu ssente, ebyo bye bimu ku bye baamusingira, nga mulimu n'emmotoka y'omunene. Tuga nti oyo mmeeja nga munene, yamuwola ssente mmeka ezaali zimulemeredde. Naye on top of that, ng'osiŋŋana nga mu butuufu wabadde awangaalira mu kitundu atuuse okufa nga tawadde zaka eri imaamu w'ekitundu, tatuuseeko mu ofiisi ya imaamu kumubuuza bwetaavu ki imaamu bw'oyina n'abantu baffe, kulaba nga at least edduwa za imaamu ozifuna. Kikulu nnyo ekyo. Lwaki abantu tufa nnyo kuba imaamu? Nze abantu b'e Butambala nabasiimako ekigambo kimu. Twatwalayo mayiti, muvubuka yafiira awo Mmengo, twali tumuwerekerako, tutuukayo ne batukazakaza ne bannaffe, ani imaamu wa amuggiddeko nga buli omu atunula ku munne. Ne bagamba ffe tetusaalira muntu wa illa nga aggiddeko ebbaluwa ya imaamu gy'abadde asaalira, obanga imaamu azze live. Ne baddala ne bazinga emikono, wallahi tebaamusaalira. Hatta twali tugenze ne Sheikh Muhammad Kawenda, Allah musaasire, imaamu waffe oyo atwala abantu e Makka, najja n'agamba nti bannange babanga ba imaamu tebasaalidde, musajja ono bwe mwamunaalizza ateekeddwa okuba nga aliko akabonero k'obusiraamu istawu, n'amusaalira ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'aziikibwa ne tuvaayo. Naye mu ebyo twamanya nti abantu b'e Butambala abawalimu baayo balaazama eddiini ya Allah, balina kye banyweza ne bagamba nti kino ffe kye twasibirako. Oli bw'ajja nga talina bbaluwa ya imaamu, kiki tukakasa nti abadde tasaala.
bwaba badde asaala imaamu ayinza ate omumu ebbaluwa lwaki imaamu otamuwerekeddeeko ekyo kikulu nnyo. So tugamba nti wakitiibwa Allah mu hadithi al-Qudusi eno enkulu efaanana bweti obanga ogyetegereza wallahi erimu ebyokuyiga bingi. Allah okugamba nti khalaktuka li ibadati, muddu gwe nakutonda lwakunsinza. Okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kugwa mu bintu bingi. Naam, ibada kibayita ibada isimu linnya erigatta likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, buli kyonna Allah kyagala era nakisiima, minal aqwal nga kiri mu bigambo nga subhanallah, wal af'al n'ebikolwa, al-zahira wal batina ebyeyolese n'ebyekwese. Gugenda ng'okuŋŋaanya bigambo bikolwa Allah abisiima era abyagala, basi ojja kuba oli mu ansa ebyo Allah byeyeetaaga. Fala tatab, totawaana ne weekooya, totawaana badde badde mu covid nga tebakola, Allah n'abagabirira. Abakamulamu kiri ekinyusa ekigamba ti munnaye nze lwenkola lwendya. Kati kijja kukuwaliriza okubeera nti ofisaawo akadde oyimirizeewo salaatul jamaa bananga bakoodde omukooze wakowoolera. Nene mujjula mizikiti ku lunaku lwa mu ayyamu Ramadan, mu mwezi ogwa Ramadan ne mujjula emizikiti. Ramadan n'agenda emizikiti ne gikala nga mwefudde bize mu duniya, kati nno mubadde temukola ne mubadde temulya. Waqasamtu laka rizquka fala tatab, munange nakugabirira dde byokugabirira kwange, nze mugabirizi. Fala tatab, teweekooya. Singana ng'omwana Allah amuwa okusitula obuzito, tekuli mu qualification tomala kufuna ddala bweriti. Wallahi n'agenda asitula obuzito n'alinnya ennyonyi nga yafuna diguli ze Makerere nga tannaba kugirinnya ennyonyi. Nga Allah yasalawo nti ono nja musitulira mu kusitula buzito, alinnya ennyonyi agende South Africa, aveeyo agende Beijing, naye nga alinnya nnyonyi. Lwaki? Nga baraka nzitadde mu kusitula kazito. Fala tatabu, teweekooya kumenyekana nsi, sigikwateko kyosobodde. Thumma da'u Allah, Allah ojja kulaba nga akuteera riziki wonna waaba asazeewo. Olaba ateeka riziki mu Kabalagala, Makalena, sajja n'asitula ebizimbe by'abapangisa n'akolamu byakoze. Allahu akbar. Agamba fa in radita bima kasamtu laka, muddu gwe bw'onoosiima bye nkugabirira, arahtu kalbak, ojja kuba mutebenkevu, ojja kufuna raha, mirembe ojja gifuna. Wa badanaka, n'omubiri gwo gutebenkere, masha Allah. Wa kuntu indi mahmuda, era obeere gye ndi nga osuutibwa bamalayika bange. Aga nti alhamdulillah, omuddu okwomuwa akatono bwe kati akagabanya ne baganda be, bamala okukagabana ate ne basiima, ate ne naaba musiimu. Naam, naga naye bw'otasiima ebyo byenkugabirira nga gwe omutima gwo owankawanka, Allah yatuuka okwogera ku mbwa, naga nti mwanadamu alinga mbwa, bw'ogisitula esigala ejjeyo olulimi lwayo, ate bw'oba ogisiza wansi era bwetyo. Kati kikyeyagala, kitegeeza Allah bw'akuyiridde omudidi gw'ensimbi omungi era osigadde owankawanka, kikyonoomatira nakyo era osubira kumatira ddi. Tugamba nedda, walillahi alhamdu. Allah ow'ekitiibwa agamba mu hadithi al-Qudusi nti fa wa izzati wa jalali, naira ekitiibwa kyange n'obugulumivu bwange, la usallitanna alayka ad-dunya, bw'onobanga nno bw'otyo tomatira ab'ekika ky'oganya obbatunulamu, tolina na muwalimu ku nsi, tolina imaamu woggwe, lwaki obuzaabuza? Allahu akbar walillahi alhamdu. Agamba la usallitanna alayka ad-dunya, ngenda kukuteera ensi, tarukudu fiha raqda al-wahshi fi al-barriya, weetoolole awonna bankusibidde omuguwa bwenti Kenya Uganda au thumma la yakunu laka fiha, wabula atera tojja kumalayo byoyagala, illa ma kasamtu laka fiha, illa ma kasamtu laka, kujjako ebyo nakugabirira mu rekodisi zange byojja okufuna mu Kenya Uganda. Wa kuntu indi madhmuma, ate obeere gye ndi nga ovumirirwa. Malika nga ziga nti omusajja Allah amuwadde nitamatira, daba ne imaamu tamufuddeko mu covid, daba ab'enganda tabatunuulidde, daba ne mu famire talinamu yadde imaamu, talina yadde seeka, takyegomba. Ono bwe yagenda e Makka yayita bawalimu ne bamaseeka babuulire ku mukolo gwe. Ne kati bw'anaaba avudde mu nsi, bw'anaaba n'abeera baseeka ba famire eno, takyegomba. Bamalayika nga bakuvumirira, ne tugamba nedda, tweberere mu bi'awunihi tabaraka wa taala, okulaba nga embeera gy'otambuzaamu obulamu bwo ebeera nga masha Allah
ala siratin mustaqim eri sawa ebyo nno byotunulira abantu okubeera nga tebamatira nebyo Allah byabagabiridde bebivirako abantu okugwa mu shiriki kera ku makyanga agenze kundagu kumulagula lwaki sigaggawala lwaki sivuga mmotoka Allah abakubanga agaba emmotoka buli muddu ng'agimusabye n'agimuwa mulowooza twaliziyisizaawa hatta olwaleero enguudo bote zeyaleka zetulina naam singa Allah atugamba nti ffenna atuwa emmotoka kubuna obuguudo bote bwe yaleka twaliziyisizaawo bajamaani wallahi tetwalifunye tuyisa mmotoka ne Allah agaba riziki ze nga baba yagadde hakadha asalawo nti bano kambawe ate bano balinyeeza abannaabwe nteekateeka ya Allah ate nga nnambulukufu ate nga nteeketeeke era mu nsi muno wakitiibwa Allah abakusalawo nti ffenna atuwezi takisi ate ani yalirinnye ya munne abakutuwa ziroole ani yalipangisize ya munne abakusalawo nti ffenna tuli babbiringi ani yalisimye ettoyi ya munne abakusalawo nti ffenna tetubiriiko ani yalizimbye ennyumba ya munne naye asalawo nti gobera muzimbi ate gobere mukama woono ate ne mbazimbira nabayonda abali wansi woono akutte kontrakiti y'ekizimbe ono n'abeera mukama waabwe paka wansi kwatabula omukyanga kugutabula kuguweereza bano bwebatambuza byonna nga Allah yabiteekateeka mu sisitimu ye kikola nga ateekateeka amaka nembeera mutaata nga ya amiri w'amaka nembeera mu maama hakadha nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala nembeeramu n'abaana abatwalibwa mu famire eyo ng'ebiragiro biva wa taata ne bikka eri abaana yenteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala abange tutye okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuno kwelayira fa izzati wa jalali ndayire ekitiibwa kyange n'obugulumivu bwange singa onooba tosiime byenkugabirira la usallitanna alayka dunya baganda baffe bangi Allah abateredde ensi ng'omulaba yenna afa yenna ali bubi awankawanka mbeera gyaliko yakubeera nti ayagala kutaayiza dunya naye nga naagitaayiza agimaleyo kalla wallah tosobola gimalayo bal tugamba nti wesigamire Allah subhanahu wa ta'ala okwate ekisanja kino kyetwasoose okukoonako nga kigenda kukutambuza ebisanja bibiri obeere masha Allah mu abo bagenda okwesiima kisanja kye bayita bulamu wallahi kya bbeeyi buli lwogamba subhanallah nga malayika ziwandiika alhamdulillah nga ziwandiika allahu akbar nga ziwandiika buli lwogeya ng'ate noona ali ku kkona awandiika amazambi obyonoonyi so twebeereremu okulaba nga obulamu buno myaka kikumi tewali wajja kubaawo nga bwe kyali nti emyaka 10 ng'okisse okudde mabega tetwaliwo hakadha n'ekikumi mu maaso tetujja kubaawo kati tukozesa akaseera kano tugende okuba nga ttaamu yaffe egenda okuggalwawo allahu akbar nga tulina entanda gye tusibyewo emala ahmada waabe mahamudu obwetaavu bwe tuyina eri Allah subhanahu wa ta'ala wallahi bungi okuba nti atuwa okusijeni wa bwereere tunamwebaza tutya okubeera nti naffe muli tubeera contented nti Allah tumwebazizza ku okusijeni gwatuwa genda ke mu malwaliro g'abagagga bakubuulire olunaku olumu omuntu lwamalako okusijeni kale essaawa emu allahu akbar ojja kukkiriza nti Allah ganiyu Allah mugagga atuwa okusijeni wa bwereere n'atuwa emmere ya bwereere Allah ogenda okulaba nga riziki ezze n'ogamba ya rabbi situyanye sikoze ni Allah nongabirira ngenda kukuwa ki ekinalaga ddala nga mu butuufu ndi mumativu nti okwebaza kwenkwebazizza kumala Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam omu ku bannabbi ba Allah abaamatira ebyengera Allah byabawa tunuulira Allah mu bye yamuwa naddala ate kitaawe ate Allah naye yamuwa bye yamuwa kuba yatenderezanga Allah n'amayinja n'atendereza Allah n'ensozi n'atendereza Allah n'ensolo ya jibali awibi maahu aya nga bwe zitambula awo Allah ayogera ku Daawuda ayogera subhanallah amayinja ne gaddamu subhanallah nagamba alhamdulillah ensozi ne ziddamu alhamdulillah nagamba allahu akbar ensolo ne ziddamu allahu akbar nizireeta Sulaiman alayhi salatu wassalam munanga aba atambula ali wamu n'amajeege ensanafu yeruwa subhanallah faqalat an-namla ya ayyatuha an-namla sanafu egamba ensanafu zinnaayo idkhulu masakinakum abange muyingire mu bisulo byammwe la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun Sulaimani tababetenta n'amajeege nga naye tamanyi
fatabassama dahikan min qawliha Sulaimaani namwenya naseka kulw'ebigambo byeyawuliranga biva mu nsanafu. Sanafu yogedde ku Sulaimaani, wallahi mmanyi. Allahu akbar. N'amagye gange kiki yakola? Wallahi naberanga yakutama neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala, nagamba rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Atadde ekyenyi kye ku ttaka, rabbi awzi'ni, mukama wange nsaba okkirize, awzi'ni an ashkura ni'mataka, kusaba okkirize tuufu nkwebaze ebengera abyo byongabidde n'ebyo wagabira bakadde bange, wa an a'mala salihan tardahu, era nteeke mbaddu abagenda okukola ebirungi byonoosiima. Nteeka mbaddu abanakola ebirungi byosiime, yedduwa nkulu genda ogisabise wakitiibwa Allah akusiime. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, onyingize mu baddu b'abalongoofu. Kitegedde ekyo? Bangi banoonyezza abaana tebabafunye, gwe Allah akuwadde ezzadde n'olifuna. Bw'okwata bwoti muwaleti mulimu akantu, olinawo n'emmere wali mu nsonda, subhanallah, mmere n'enva weebiri, amanda weegali, yakakwali, airtime oyinako. Allahu akbar. Lwaki tewebaza Allah subhanahu wa ta'ala? Allah kyagambye ti muddu wange bw'onoobanga osiima ebyo byenkugabirira, arahtu kalbaka, ngenda kutebenkeza omutima gwo, wa badanaka, n'omubiri gwo. Nawe Allah bw'akutebenkeza n'owulira masha Allah ng'oli mutebenkevu, oli mutebenkevu, oli mutebenkevu. Tusaba Allah ateeke mbaddu abagenda okubeera abatebenkevu. Ahmad Mahmudu Nsubuga, Amiri Mandela mu kikubo wali, wallahi jja kwesiŋŋaana nti ensinga bwetambula gitaaga baddu okumatira, baddu baleme okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Bino buli lwobanga obiyingiza mu mutima gw'owulira ng'otebenkedde n'ogamba Allah yatemaatema ddala riziki zaffe, wamma kye tubadde tubeera awaka nga tetukola ng'ate tulya. Kituufu wallahi Allah kyayogeddeko, tubadde tetukola ng'ate tulya. N'abamu bagenza okuva mu covid nga banyirivu, buli gw'okubako eriiso munyirivu n'ogamba alhamdulillah. Buli badde bakeera ku makya nga balafubana nga bakovu, ne Allah abatadde awaka n'abaliisa n'abanywesa banyirivu. Akubonokebaza Allah ate agenda kukutambuza ttaamu eziddako, era nga kitiwanjagirwa ekitiibwa Allah atujje mu lockdown, mizikiti giddeyo giggulwe, makolero gaggulwe agaggalwa, naamu za akeedi ziggulwe, abaddu batandike okusuubula ebweru wa Uganda na wano. Abaana baffe badde ku masomero, abawalimu baddeyo basomesi batica. Ensi yabeerabira abawalimu, ensi yabeerabira batica, teri abawugerako, teri abafaako. So nga gavumenti yali badde evaayo masha Allah nebanga ekwata ku bawalimu abo bakoze omulimu munene n'abasomesa be batusobola okusomesa ba MP, olwaliro be bawe obukadde 2 batusobola okuwa abasawo basomesebwa basomesa bonna mitendera egiri waggulu. Ne omusomesa ono yali badde afiibwako bambi ku lw'ekkula lyatuusa ku ggwanga okulaba nga buli muntu alina kyamanyi mu nsi. Walillahi alhamdu. Abalimu abaffe abamu Allah yabajjulla, abamu we bali tubawuliza alhamdu. Tusaba Allah batukuumire naye nga tukakasa nti buli nnyukuta gye tufulumya wakitiibwa Allah abagabirira. Mulabi ggwa ndaba kubiriza okubeera ng'ofaayo nnyo bi'awnihi tabaraka wa ta'ala okulaba nga otwala obuvunaanyizibwa mu famire yo, mubeeremu omuwalimu mu famire yo. Maadhalika beeramu n'omusawo, ate naali kukubiriza obeeremu n'omusawo owa sayidi ey'obusiraamu, tubayita baddokita. Manyi mumanyi bali baddokita abakuba empiso, naye ate eriyo omukubi w'empiso waakoma nga bigaanye, gaga nti wategedde munnaffe nti bakebedde omusaayi tebalina kye balaba, byonna babikebedde omusulo biki tebalina kye balaba, naye munnaffe afa. Kati ate dokita watandikira ow'obusiraamu gwe nsaba obeere naye mu maka bi'awnihi tabaraka wa ta'ala, ajja amukwateko agambe bisimillahi rahmani rahim, asoma al-Fatiha, asoma essula eziddako, ayati za rukuya, tabulira amazzi ga rukuya, omuntu gwe baleese ng'ataawa mu ddakiika 4 asabe ekyokulya kiri. Oyo dokita gwe kkubiriza obeere naye awaka. Abantu tebajja kugatta ku Allah n'ekintu ekirala. Amayembe bwegana bagayingidde awaka bajja kuba n'omutaasa baadallah, nga Allah abataasa ayisiza kuki ku musawo oyo. Lwakuba nti ensi yayonoonese ng'ate ababirimu bayonoona byonoone, oli tasobodde bisoma
najja n'obutamanya bwe n'ayonoona asaba zisaddaaka ate abitaddemu kuba bitabo agabazirizi ate abitaddemu obwenzi abitaddemu fawahish bantu ne babikoowa takati okuvayo ga nti abamu batuuka n'okuteekamu ebitaliiyo nti nze omusomerezi w'edduwa ani yagamba nti omusomi w'edduwa yeeranga teyeranga genda osome byafa bya tabi'i jajja n'alabanga abaddu enkuba ebuze bantu ne bagenda mu kifo ne bawanika emikono ne basaba enkuba bamala okugisaba enkuba n'etalabikako najja mpola mpola akawungeezi wennyini we babadde n'awanika emikono n'asaba enkuba Allah n'afukumula enkuba ne wabaawo yamulaba najja n'amugamba nti owange edduwa ki gye wakozesezza ng'oli musajja mulungi bantu bangi basabye enkuba n'etatonya naye eggulu ayimiriddewo n'ogisaba Allah n'agibawa n'asenguka ku kitundu kasita yategeerekeka gweweranga bweranzi nti oli musomi wa dduwa kale waligenda nti nyambako ku baganda bange kubeera nti abayagadde okumusomererako ne mumusomerera ekyo ne kibanga kimanyifu mu ddiini y'obusiraamu wamaasi wa dhalika tetulina gye tulaga wabarakallahu fikum wa ayyadakum allahu binasrihi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.